بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الحق بإذنه والسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أتنزل الله تبارك وتعالى akyatuwadde akalembekereza k'obulamu, bwakulaga kubamizisiza ettaka olunaku olwaleero kikkakasa bukakasa nti oli mubaddu Allah bawadde ekyengera ekitagulwa ssente. Bangi abadde batendebwa ne ssente leero babulidde mu ttaka, ng'ebimu ebyewuunyisa ku kitonde kye bayita kufa Allah bw'aba akiyingizza mu muntu, omuddu oyo taddamu kulabikako. Abaddu naye tuba twagala nnyo, tetugenda kuddamu kulaba ku Abdul Karim Sentamu rahimahullah. Omuddu naye oba oyagala nnyo, tugenda kuddamu kulaba ku Hasani Kiya rahimahullah. Omuddu naye oba oyagala nnyo, kitaawo ke yayingira ettaka eyagenda, togenda kuddamu mulabako ku bulamu buno obw'edduniya. Abange sikanga nnyo oba lowooza nnyo ku mbeera ekutulawo ky'obadde oyagala olubeerera. Allah yagizingira mu kitendo oba mu kitonde kye bayita kufa. Nga mukyalawo kaanayingira bw'ati ettaka bw'aba yagenda, togenda kuddamu mulaba ku mwaliyo gwa dduniya ne baba bakuwa ssente mmeka z'owulira z'oyagala. Abaana bagenze, abazadde abadde n'abaana, osanga omusajja nga alina emyaka 8 ayingira 9 naye ng'abaana be bonna yabaziisi. Kitaabwe abadde abasinga obukulu bugwe gwatunulya bwoti, ebiseera ebisinga abavuka buli wootunula bwoti omukadde gw'ojuliza ajali ennyangu. Allah n'amuwa n'awangaala emyaka egyenkana ne gye waakawangaala n'agiwangaala mu maaso n'otatuuka mu kkoota ya myaka gye. Naye ffenna okugenda kwagenze, ekibuuzo ekikulu kiri nti ogenze na ki? Olaba ozitowa ki mu maaso ga Allah? Nga n'azikaali ba'da salah tubanga abatudde ku manda, abadde okola nabo endagaano ntugenda kwejjukanya ba'da salati al-maghrib, nekakutanda n'okerawo eddakiika 5 mu muziki tosanga muno balazeewa agenze kulaba ku bazannya puulu wabweru w'omuzikiti, naye nga kitaawe yagenda tamulaba. Obwongo buno tasikanga birowoozo bino kwebuuza, naye taata mu kabbuli gyali
akola ki? Kale bakaddeyo babiri obayina obwongo bwo busika obutuuze ku mukwano gwo bangi be musomye nabo nga tokyamulabako gwe bosirikira bwoti omuvubuka oyo gwe mwali naye mu senior 6 gwe mwali naye ku university yafa nga nerolsize tazirabye akola ki? Olowooza mukabuli akola ki? Ffenna lwe lugendo tulutandika leero bangi abalidde ekyeggulo n'atadda ngulu. Allah yagamba nti Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Omu ku bubonero wa Allah tumutegeere yagamba nti nze mbatta nze nzitowa emyoyo egimu we gyebakira al-maut. Yakozesa ekigambo maut sughra okufa okutono yani okwebaka. Surat al-A'raf bwe bidde yagamba nti huwa alladhi yatawaffakum bil-layli eriri mu Zumara. Eno Allah yagamba ndi mu al-A'raf Allah yagamba nti yatawaffakum bil-layli yagamba nti nze mbebasa ekiro wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar naye nga mugenda okwebaka nga mmanyi bulungi nnyo buli omu yakoze emisana. Mukyalawo toliye katomanyi biki byakoze tolina bujulizi nti omwana wa muwadde kyayi naye nsuubira okuba nti amuwadde kyayi. Ne Allah yagamba nti mugenda okwebaka baada salati al-isha ekyeggulo mukiridde kweyagalamu abafumbo otulo. Yagamba nti alina obuyinza obubebasa obwo huwa Allah. Naye yagamba nti waya'lam ekigambo mukkiriza kyolina okusaako nnyo ebirowoozo Allah kye yazza ku luvannyuma lw'otwebasa yagamba nti waya'lam ma jarahtum bin-nahar ng'amanyi bulungi nnyo buli omu yayiseemu emisana. Bwe yagana okuzannya zaale yamuzannye muwalidde ekyeggulo. Allah be yagana okulaba ku haramu naye nga akawungeeziko konna wakamazeeko olaba firimu za bwonoonefu bagana afali ku social media ogenda okwebaka. Allah yagamba nti waya'lam ma jarahtum bin-nahar waya'lam ma jarahtum bin-nahar manyi bulungi nnyo byonna bye wayiseemu emisana. Owekitiibwa Allah n'agamba nti thumma yub'athukum fiihi liyuqda ajalu musamma naye mbazza engulu buli omu amalayo ebbanga lye namugerera emyaka 4 ogende ng'osensula olwaleero buzibye abadde abuzayo wiiki okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala osembedde abaddu yeetegekera embaga 2018 naye ng'embaga ya 2019 Januari naye nga tassa okumala omwaka ogwo olinayo okweteekerateekera konna kuweeteekedde okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala. Abaffe okweteekateeka kuliwa okukakasa nti ogenda mumusinkagana ni'mal haal naye ogenda mumusinkagana naki? Abagagga Allah baatutte nga bava okusuubula tobalabye mabegako nabadde ngenda mu kibuga ekigoogwawo Fusso temwajulidde Fusso n'ente zaako byonna mu kinnya bagana ffe abali mu nnyama gwoyinza okumbulira omuwendo gw'ente ezijjuza Fusso ne ssente z'osuubira ku Fusso eyo naye ente ne Fusso yo chapati yaweddewo ente zonna obwedda ababaga babaga nfu nga badduka n'ebisambi naye nga nfu emaali yonna yagenze capital. Olowooza nannyini maali ye yalowooza ki? Bano abayana ababeerako bagala bafe abasiba ente embonyaabonye gye babonyaabonyaamu ente n'agisiba olulimi naye ng'agisiba agijja kaseesa agireeta Kampala olulimi alusibye omuguwa omukina n'agusiba okugulu n'akuyisamu ne kulengejjera wabweru. Allah yabatugidde awo kigoogwa bo n'ente n'emmotoka byaweddewo. Yoyo Allah agenze mu ngendo efaanana bwetyo. Allah olowooza ogenda mumusinkagana ng'ofaanana otya? Abagagga bagenze ne capital. Omulala omusiraamu omuddu omu yali ava waliwo akatinda akali eno ng'ogenda Hoima bakayita batya waliwo amazzi mangi eno wansi naye emmotoka eziguddeyo teryedda ng'ogenda ekigumba Kaluma. Naye omugagga yali musajja musiraamu emabegako omwaka guno nga guggwako
nga tuyingirawo mu Desemba ava kusuubula muwogo fusa ekubyeko eti muwogo atudde mu mmotoka ye ne taniboyi ne driver ne maali ye ku mmotoka oba driver yeebaka tulo wallahu a'lam ekkoona teyalirabanga bwe kafaanana akatinda ako emmotoka yabuuka bubuusi neegwayo n'omugagga ne maali ye. Allah ffe baawadde obulamu eddakiika ebbiri z'oyina zino ozikozesezzaaki ku lulimi lwo kaakeerera wayisizaako ekigamba astaghfirullah ku byosobezza Allah akulage ku babadde bava mu mbaga essanyu abagole babiri nalabako abagole babiri ku lw'Emasaka baafa nasanga accident nga bava bagatta naye baseeya bagenda ku reception e Masaka mu tawuni baba bakyali mpugwe twera we yabasottera essanyu ly'embaga eryo nga buli omu yeesunga munne naye twera bagenda ogibajjako ng'omugole omusajja eyafudde ono omugole omukyala yawunze embuwunzi nga waali mulamu Allah yatutteko omu gw'ayagala guwangadde ne maama w'abaana ebbanga naye eddiini ya Allah mutuuseewa ne maama w'abaana teyamutwala ku mbaga akulage baabaggyeko ku mbaga bameka abakyala Allah baatutte muleeba baluyita lutalo nga ddala lutalo ebibeerayo mmwe mu nsingo bimanya emiranga n'okulayira okubeera eyo ne Allah yagamba nti thumma sabiila yassara yagamba omukyala ono nze mwanguyiriza okuzaala bameka abakyala Allah baatugidde muleeba maama w'abaana b'omuyina abaana muyina 8 bonna Allah amwanguyiriza kikyosasudde Allah omukyala ono Qur'ani asoma kigero ki Qur'ani owulira oyagalamu kati ku balongo ne yasaru n'atuuseewa abange falnastayqiz tuzuukuke saawa yonna tudda mu maaso ga Allah nga tatunudde bungi bwa ssente z'obadde oyina ku kyalo tatunulidde ekitiibwa ky'oyina tatunulidde byonna byobadde bakuyita Allah akulage ku famire ya Amiini baliwa omu abaliwanga batabani be abali obulungi ali London avuga baasi yali omwana wa pulezidenti avuga baasi teyeegoma nakudda waabwe Uganda famire ya Gaddafi okweyita obweyisi Gaddafi kikkubye omuwendo gwa kibooko gw'otamanyi naye nga yaliwo ng'ayogera bwogezi nga Gaddafi ajja buzza entebe ekisaawe kyonna Libya amagye ge Libya ne gakiwamba Allah yamuttirawa ne ssente z'ayina olowooze ku ssente z'olina Gaddafi ng'awola ensi nnamba gwe gw'oyita mukwano gwa Gamataaji seeka mpolayo 10,000 ega wallahi ndi bubi naye ng'akulabanga gwe mugagga we 10,000 abaana ba Gaddafi balina ki baaliwo bw'atyo Allah bw'agenda akyusakyusa emirembe ajjawo bano ateekawo bano ajjawo bano ateekawo bano naye baaba atutte omanyi omu yagamba nti bwe tunaagaana okwebuulirira nga tukyali balamu emirembe gijja gigenda kwebuulirira naffe tukategete abanajja bagenda kuba abajuliza ffe tulaba Allah kye yakola bali tebaalongoosa ng'abaana abazze baddako abalina emijigi Allah baawadde imaani nga bonna beewulira n'obwonoonefu bwaffe kwe twafiira abange essaawa yonna ffenna tuli mu lugendo yamanyi oba oli wankya tuyinza okwogera wano nga tetugenda kuddamu kulabagana nze naawe amawulire agagenda okuddamu okuwulira nti abadde yakamala okutujjukizaawo emmotoka emusottedde wali ng'okkirira omutwe tuleere egubedde ensete capati gwonna guweddewo bagana afe abali ku boodabooda akulage Allah abadde we basokodde obusokozi wansi wa trailer ng'emugoyeza ne Allah n'akutambuza n'ovuga mpaka Jjinja naye ng'oli ka pikipiki n'otafunayo wadde emmotoka ekkanga
bangi kyetumusasudde Allah ku buwangazi bwatuwadde kugaana kukola ddiini ye. Kyatugamba Allah subhanahu wa ta'ala aya gyenjagala tujjemu ekyokuyiga yagamba nti ya ayuha nnas, surat al-Fatir, Allah yagamba nti ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, antumul fuqara ila Allah. Yagamba abange abantu mmwe baavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah si mwetaavu gye muli. Ya ayuha nnas antumul fuqara ila Allah. Akamu kumannyo oba ebimu ku bitendo Allah byeyagala era byeyeetenda nabyo yagamba nti al-ghani oba al-mughni, omugagga era agaggawaza. Tulina abaddu mu world ranking be batwalanga abalina ssente. Ensi yonna ekakasa nti omuddu asinga ekitonde ekisinga ssente mu nsi bamuyita Bill Gates, yasinga okuba ne ssente mu nsi yonna. Ne Allah talina we yali ayogeredde ku bugagga bwe, yeewunyisa omugabi wa ssente. Allah subhanahu wa ta'ala agaggawaza, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqbitu. N'ayogera ku Karuuna gutaalabako nga yagamba nti mafatihahu, ebisumuluzo ebiggula amawanika ga Karuuna. Owa Bill Gates n'atubuulira kasooke mmalayo kino. Yagamba nti ebisumuluzo ebiggula amawanika ga Karuuna latanu bisitulibwa abasajja 8 ab'amaanyi. Ebibo bisitulibwa abasajja bameka? Bano bagana ffe abalina bwakeedi e Kampala, asikali akuumawo, asiba ekizimbe kyonna, ebisumuluzo n'abikuba mu mpale. Naye nga agadde akeedi. Ebya Karuuna byali bizitowa kigero ki? Allah gwatenda obugagga ate n'amala n'amuzingira mu aya eno kuba yazimuwadde. Yagamba nti abange abantu mmwe baavu eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Allah mugagga, mazima ddala Allah ye mugagga era yatenderezebwa. Aya yeewunyisa gye yazza wansi w'eno n'aleeta okulabula gye tuli, n'agamba nti yasha yudhibikum, bwe mbanjagadde mwenna nsobola okubazikiriza ne mbajjawo, wa ya'ti bi khalqin jadid, n'enteekawo ebitonde ebipya. Abaffe asinza Allah, gw'olaba olina kyoyongera ku Allah oba omuddu atasinza Allah, esswala eno giseeko ebirowoozo. Wala yazunnu nadan, yenna alowooza talowoozanga nti okusinza kwo, okusaala kwo, okusiiba kwo, okumira kwo ekiro, okusaddaaka, okuzimba omuzikiti, okusoma ku Qur'an, olina kyoyongera ku buyinza bwa Allah tabaraka wa ta'ala oba ku kitiibwa kye, ogassa mwoyo gwo. Abange Allah mugagga, si mwetaavu eri bitonde. Oba omusinzizza ghani, oba temusinzizza ghaniyul hamid. Walaw anna jami'a ahli al-ard kafaru fallahu ghani. Bonna abaddu abali mu nsi muno ne batugamba nti yeyo tetugenda kuddamu kusaala, Allah subhanahu wa ta'ala mugagga ayina abamusinza. Omanyi omu n'agamba nti walaw anna ahli al-ard jami'an kafaru, bamujemedde, Allah asigala mugagga. Temulowoozanga oba tetulowoozanga oba tetulabanga ku aya Allah subhanahu wa ta'ala, aya ez'enjawulo. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tisabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard oba wal-ard. Yagamba nti lisabbaha, bisinza Allah tabaraka wa ta'ala ma fi samawati wal-ard. Abange byenkana ki? Abakyala bameka afuna okuyomba mu konebba n'avamu ekigambo ekinene nti nebiswala byo sigenda bisaala. Obwongo obuno bumulaga alina kyakosezza Allah. Wallahi al-azim, kalla wallahi, tolina kyokosezza Allah. Omuddu yenna asiiba, asaala esswala, akola omulimu omulungi, otudde okusoma adhikaari ba'da swala, falnafsik, ogassa mwoyo gwo, oyamba mwoyo gwo. Allah tabaraka wa ta'ala nuhlika al-awwalin, yazikiriza abaasooka nga tatunuulidde bungi bwabwe, wa ya'ti bi khalqin jadid, n'ateekawo ebitonde ebipya. Lowooza ku muwendo gw'abantu Allah baatonze abali wakati wa abuna Adamu alayhi salatu wassalamu naffe.
nga mbitonde Allah alina bye yatonda nga wangala emyaka emitono wangala emyaka 5 gw'olina emeka leero okusanga alina 10 omulembe guno oyeba mukuba ne mawulire bwatyo Allah yagamba sabbaha lillah bisabbaha Allah ma fi samawati wal ard tetuwuliranga ku kyafaayo kya Isra wal Mi'raj omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yamutwala mu kiro n'amulambuza ejjana n'amulambuza n'omuliro kyenjagaddemu omubaka alina enju gye bayita Baitul Izz bwe baserabidde yagamba nti ennyumba eyo mu kulambuzibwa yasanga ennyumba eyo buli lunaku muyingiramu malayika 7,000 ne zisiiza Allah ne zisaaliramu tezigenda kuddamu kuyingira mu nju mpaka kiyama bukyanga Adamu abaawo oba bukyanga Allah atonda ensi eno embeera eyo bwetyo bwefaanana abaffe malayika ziri mmeka olunaku gibeera 7,000 gye giyingira omwo naye tegiddamu kukola ki tegigenda kuddamu kuyingiramu omwo mpaka kiyama lweriyimirawo tegigenda kuddamu 7,000 buli lunaku omuddu asaala olaba olina kyoyongerako Allah abange Allah waffe mugagga waba musinza man amila saliha falnafsihi akola omulimu omulungi ssaayo ebirowoozo ogatta mwoyo gwo avudde waavudde nga bazannya zaala nojja n'oyimirizaawo esswala otaasa mwoyo gwo in yasha yudhibikum wa ya'ti bi khalqin jadid Allah gaadi wemba njagadde nsobola obbajjawo mwenna neteekawo abalala ebirowoozo byaffe tubidduse tubizzeeyo ku bantu ba nabbi Nuh alayhi salatu wassalam Allah atuma Nuh alayhi salatu wassalam n'amugamba azimbe eryato ne bw'azimba eryato lino abasajja bamusanga nga eryato walizimbidde wabajjizza eryato ali mu ddungu abaddu baagamba Nuh ebigambo eby'enjawulo Nuh otusobodde leero oli mubazzi waliwo tukulengera ng'oli mu banene abalaalo waliwo tukulaba ng'oli mu bano abookya ebyuma gw'omulimu gw'omutuufu mulimu kinno ne bamujeje ne bamugamba ebigambo ebimunafuya nga neno bwe bagambye ebigambo ebikunafuyiza ku sunna z'omubaka n'ozita bakuddiŋŋana enziringala okuddiŋŋana emirundi 2 nkyala yagamba nti taata w'abaana ekirevu tama lyonna era ogeno gateeka agira wali mpolampola kasheeva kyonna wansi mama abaana ndi ntya nange oli kigalo abasajja bajeja Nuh alayhi salatu wassalam n'amagamba ekigambo kino in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun mutujejeza naye akaseera kagenda kujja tugenda bajejanga ne mukoze bumutujejeza mwogere ebigambo byammwe in taskharu minna eyo sunna y'abaddu abalwanyisa amazima kunafuya bali ku mazima nga bw'olaba sunna bwefaananye Uganda okujojo by'abasiraamu olw'obusiraamu bwabwe kati nno Allah ate aleese temunnabiwulira bukya ku makya gw'obadde otwala akadodi kati Allah n'akyusamu nga gwe bakatwala sunna ya Allah bwetyo kunywera abatabuliiki tulongoose enkolagana yaffe ne Allah ebibala mu kyalaba bingi bajja kulya enfuufu Allah yagamba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta abalabi b'obusiraamu balabanga abali ewamu naye emitima gyabwe gyawukana common interest teri ayagala munne mission oluggwa nga gwe wakola booti gwe osaana kukola booti gwe bakutuge gwe kooti yansi yonna gwe yoyo Allah tabaraka wa taala kunywerera ku mazima era weewuunya baganda baffe abasiraamu abali mu bwambega amaanyi ogajjawa webatwalidde mukama w'emisinde we banaakwata ku ggwe kimbuyege olaba mukama we bamuyiribya bagobanga bagoba embuzi naye tasobola mumuboggolera kati amuboggolera gwe wakola booti gwe bipalo okyali eno olya mu musayi gw'abasiraamu oba olina amagezi
abantu ba Nuh alayhi salatu wassalam n'abagamba nti akaseera kagenda kujja tugenda naffe kyennyini kyemukola kino ekyo tujeja kigenda batuukako. Allah n'amugamba nti gwe bajja eryato, bw'amala okubajja eryato n'amugamba ateekemu bibiri ekikazi n'ekisajja. Abayingira ne bayingira. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunyisa bw'aba anaazikiriza abaddu tatunuulira ki kyoli wabula atunulira mutima gwo guno na mirimu gyo nga bwe kyajja mu hadiisi emu y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah subhanahu wa ta'ala tatunulira ebifaananyi byammwe bino, simanya muli Baganda, simanya muli Banubbi, simanya Banyakole, simanya Bakyotala, Bazungu. Yagamba nti kazibeere ssente zammwe nti gwosinga ssente ku kyalo ekyo Allah takitunulira nga anaakuzikiriza. Naye nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atunulira mutima gwo, kigere ki eky'omutya ky'omutya n'atula n'emirimu gyo gy'okola. Nuh alayhi salatu wassalam agamba mutabani we Kanaan namugamba nti ya bunayya irkab ma'ana, nga naye bw'olowooza ku mwana we, ono nabbi agamba mwana we amugamba nti ya bunayya, owange mwana wange mutabani, irkab ma'ana, linnya nange tugende. Tunuya omwana wa nabbi kyenukula kitaawe yamugamba nti sa'awi ila jabali ya'simuni min alma, taata ebyo byoliko bibyo, ngenda kulinnya olusozi lujja kuntaasa amazzi. Mwana wa nabbi Allah subhanahu wa ta'ala wahala bainahum, wakati waabwe alabawo okuwanyisiganya ebigambo. Nuhu yegayiridde omwana okuzikiriza kutuuse. Allah n'alagira ensi n'agigamba nti owange ettaka sumulula amazzi, wali olabeko ku nkuba etonnyange eva wansi. Aba Nuhu baagiraba. Qawiyul aziz ghaniyul hamid, mugagga Allah kati n'atonyesa eno yaffe erinnomo gye tumanyi ng'eva waggulu. Eno ensi etonnya oba eba efaanana etya? Atutaase Allah. Genda bakana ffe ababeera ebuduuda oba abamanyi ku mawulire g'ebuduuda, Allah omuvubuka omu yaŋŋamba nti muyinza okuba muyimiridde ebuduuda nga munyumya, Allah n'ayabuluza ettaka wakati wammwe, paati eno nedduka ngege ogenda okulaba mukwano gwagenda ettaka limutwala, paati n'emuddusa ne ligenda eri noono nadda eno ninga mbadde mu mbozi ogenda okulaba tomuli gwoni ng'agenze. Bwe lituuka eri ne lyefuula vvu, agenze nyumyako ne bagala afa amawanga lire buduuda. Waliwo ekifo kye baabalondera lumu kye balabanga ekisse bwe watatera kubeera nnyo ttaka we lyenyeenya wayamkurullah, basala enkwe nga ne Allah asattulula. Kati baleeta bano abasimanya aba geography, simanya ani weather focus byakoze biti ebyo ntebereza ya budde mbunga balaba kati simanya wane ettaka lino manyi lyagenda ne ligira bwe liti mu geography simanya biki, baleeta olugezigezi olwo. Naye abantu bano tubajje wano tubateeka eri. Omwana alina akafo ke yaŋŋamba babajje wano ettaka we liyiikira ennyo n'okweyasa ne babayoola ne babateeka eri. Baba akamala obba mu mmuze eri ne wayitawo ekiro eki, ettaka lyabatwala kiro liri lye baliko nga lino teryenyenyezza. Bagenda okubakeberako ku makya bye babatadde nga tewali, nga waliwo ekinnya kinene naye nga ettaka lyababuze. Ettaka ebuduude litambula ng'otudde oti omu ku babiri waliwo ataddamu kulaba ku munne. Yoyo Allah tabaraka wa ta'ala in yasha yudhibikum, bw'aba yagadde akugyawo n'ateekawo omulala irrespective nga tatunuulidde bulungi bwo. Allah akulaga ku bakyala ababadde abalungi ettaka kye likoze ensusu zaabwe. Ono omuyimbi wammwe ono omuyaga eyakafa, Allah n'amukulaga mu kabbuli kabula muliro gwaliko. La hawla, ennyimba zo yinza zijja mu ssimu yo bw'oba olimu akatya Allah. Kiba okoze okukazaaliko wajibu, ali kuwajibaati mu kabbuli. Ne bw'onaakaaba ekiwanga ne kikamukamu kati ng'okaaba musaayi, Allah agenda kumwokya. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika, Allah yagamba singa mulaba enzita malakul mauti jettamu abaddu abafa nga tebamukkiriza, Allah yagamba nti yadribuna wujuhahum wa adbarahum, zibakuba empi mu byenyi byabwe n'emigongo gyabwe. Omanye oluyi lwa malayika gwe
oluyi lwa malayika taata w'abaana kuba oluyoolu omukyala oluyoolu n'ayogera ne byotamubuuzizza oluyoolu abantu ba Nuh Allah agenda okulaba omwana ono byaddemu kitaawe tebisaana omutima gwafa dda ng'egyaffe abasinga bwe gyafa Allah n'atonnyesa n'alagira ensi eno sumulula amazzi ensi n'esumulula Allah n'alagira enkuba tonnya n'eggulu ne lisumulula amazzi ne gakuba omwana wa nabbi Nuh alayhi salatu wassalam osanga omuvubuka ng'ajooga abantu ku kyalo naye nga mwana wa chairman LC1 naye nga chairman naye nga tojayambadde weba bagikuweera bwere toyinza gyambala naye nga mutabani waajooga ekyalo kyonna abba buli gwalabye avuba buli gwalabye taata we chairman wama adraka chairman wa kyalo Nuh alayhi salatu wassalam agenda okulaba omwana amazzi gamukubye gamututte abaganda balina oba abavubi balina kaida yaabwe nnaffe nnyo bagamba nti ennyanja ekutta okola ki omira ki mbw atakulekera tomulekera ennyanja ekutta omira mutabani wa Nuhu n'anywako ge yanywa awo teyasukkawo Allah subhanahu wa ta'ala kyembadde nnoonya mu kiso eyo mbufunze amazzi gano Allah azikiriza bagamba nti Allah yazikiriza abantu bonna okuva e mashariki mpaka e magharibi ku mulembe gwa Nuhu kyobola Nuhu omuyita ababashari bamuyita taata w'abantu okumeka ng'obudde ku Adamu alayhi salatu wassalam kuba abaddu bonna generations ezaddako beebo bokka abaali mu lyato baga nti amazzi gali gaabuna ensi eno yonna okuva e mashariki mpaka e magharibi ebitonde ebyawona byebyokka ebyali mu lyato Allah kyatugamba nti abange mwegendereze iyasha singa mba njagadde nsobola obbajjawo weati bi khalqin jadid talina kyafiirwa ate wama dhalika ala llahi biaziz yagamba etyo nze obbajjawo neteekawo abalala si kinene si kizito gyendi asaala esswala giseeko ebirowoozo tolina gw'oyamba oyamba mwoyo gwo omuddu ayambadde obulungi nga nabbi bwe yalagira tolina gw'oyamba oyamba mwoyo gwo omukyala eyeebikkiridde talina gw'ayamba ayamba mwoyo gwe olunobamu nadde ewaabwe ebikaaya abireka ku mmeeza n'ebikaaya bye biibyo manyi mumanyiira n'alowooza alumizza nnyo omusajja ono naye nga Allah tabaraka wa taala agenda kumwokya tuli abantu ba nabbi Salih alayhi salatu wassalam bo bennyini baasaba Salih ne bamugamba nti wange Salih bino byotugamba nti oli nabbi bw'oba okakasa nti Allah wo gyali saba Allah waatujjire ajje eŋŋamiya mu lwazi wulira abaddu balowooza basabye ekinene bagamba nti Salih saba Allah wo ajje eŋŋamiya muki mu lwazi Salih n'asaba Allah naga nti Allah abaddu baŋŋambye okukkiriza baagala ojje eŋŋamiya mu lwazi nga bwe banagamba nti gye eŋŋamiya mu kisenge awo bali bayogera ku lwazi Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ekinene nga batunula bati eŋŋamiya n'efubutuka mu lwazi n'omwana gwayo n'abawa ekyokubiri amma condition yali kusaba kwabwe twagala nga eŋŋamiya yeetuwa amata lowooza ku ŋŋamiya eyinza okusapulayinga luweero yenna eŋŋamiya eki ng'esapulayinga luweero abaleese ebidomola abaleese amabaafu abaleese amabinika abaleese ebikopo mwenna nga babawo amata agabamala eba efaanana etya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti abantu ba Salih eŋŋamiya eyo gye musabye ŋŋenda gibowa naye nga nammwe muleese akakwakkulizo nange ŋŋenda bbawa condition ku ŋŋamiya yange eyo laha shirbun eyina olunywa deero bw'enaanywa amazzi olunaku oluddako mmwe munywaki mmwe munywa amazzi mugabane naye amazzi emirundi ebiri deero olunaku lwayo olunaku oluddako lwammwe ne bagamba nti kale leeta eŋŋamiya gwe leeta ŋŋamiya bino ebyogera gwe leeta ekintu eki nga balaba kinene Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir eŋŋamiya neefuutuka mu lwazi neegwawo nga batunula bati nega eŋŋamiya ate amata galiwa ne bakama ne banywa amata abaddu ne bawangaala nga bagamba balinga abakkiriza Allah nga naffe leero bwe tufaanana tulaganga abakkiriza Allah
nga muffe Allah ina abaddu abamu yayogera mu swala zaffe zino zetusaala yagamba nti bajja okusaala wala yadhkuruna Allah illa qalil tebeena kye bajjukira Allah okujjako bamujjukirako kitono bagana ffe bangi bajja mu muzikiti bano bambega akubye ekijiini yenna yeesaaniise ekipale kyayambadde kya bbeeyi naye nga kimututte ku muzikiti abasiraamu bano abatabuliki bagamba kyavu olowooza yabazze kusaala olowooza Allah tamulabako arushi ye nti Abdallah olimba tozze kusaala olimbega olya mu musaayi gwa banno afaanana bw'atyo olowooza Allah tasobola mmutugira mu muzikiti muba muli naye mu swala mugenda okulaba ng'abimba ejjovu ogenda okulaba ng'abimba ejjovu afulumya omusaayi ng'abooza alinganga mwana muto ne Allah amukwata mpola oba oliawo kinaddamu amagezi ave mu mulimu ogufaanana bwe gutyo ogw'okukosa obusiraamu tusuubirwa kubeera nga tuli mbaddu abataasa obusiraamu si abakosa ki abakosa obusiraamu abantu ba nabbi Salih Allah tabaraka wa ta'ala bw'abawa engamiya eno ebbanga netambula ttono nnyo lya nnaku era Allah yabagamba nti engamiya eno gye mbawa wala tamassuha bisu temugituusangako obulabe temugikuba temugitta engamiya eyo yange yenna anaaba akikoze n'agituusaako obulabe nja mmukwata olukwata omanya gamba okukukwata Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah okugamba obugambi nti sigenda kutunako ku kiyama kikumalira okwegomba okufa neyeewera kukukwata inna batusha rabbika la shadid olukwata lwa Allah lw'amaanyi abantu ba Nuh wayitewo ebbanga omwandiso mu taarikh yagamba baali balina embeera nga banywa omwenge bagendewo omukyala akamula omwenge nga teyakamudde bamubuuza nti owange kiki naga nti mmwe temumanyi engamiya ya Nuh amazzi gonna yaganyudde saafunye mazzi genkamuza ne bagamba nti nedda tetuyinza kugumiikiriza engamiya eno tulina okugitta naye nga bebagisaba Allah bamutegeere dera abaddu baffe mungi ofukamira ku magulu g'abiri nomugamba nti Allah nkusaba oŋŋondeze Allah nziguliraawo nkusaba ompe sente Allah nkusaba oŋŋondeze edduniya eno Allah n'akusumulira akasimbi n'ogula emmotoka n'ozimba naye ng'abalaba mu mmotoka yo leero balaba omukyalo ono leero balabamu oli leero balabamu ono leero balabamu oli olina njawulo ki n'abantu ba Nuh ulaga n'abantu ba Salih omusiraamu emmotoka ye ne bagisanga ng'epaakinze ku bbaala ey'omusiraamu pikipiki ne bagisanga ng'epaakinze webazanyira betting Abdallah nga waliwo abaddu abali mu nsi muno ng'ayagala gaali nze Allah n'ampa eggaali obulamu bubeera buteredde olina pikipiki naye ozanya betting yasha yudhibikum Allah wanaaba yagadde asobola okujjawo abange twebuulirire ng'abajja tebannaba kwebulira naffe abavuka Allah gwawadde mbagana afa bali e Dubai muvuka omu yanyumiza nti abaddu bali e Dubai Allah olumuggulirawo ko bw'ati n'afuna ku busente afunye kasimbi awo sente zigenda zaala bagula bakazi omuvuka yaŋŋamba nti owange Abdulaziz ene Dubai oyinza okugamba tuli mu Amerika twalowooza nti tuzze eno okukola nsi ya busiraamu naye teri ddiini okwetunda omwenge naye nga abaddu bangi avudde kuno nga Allah ntaasa bampe visa bampe omulimu ngenda Dubai nkole olubeera Dubai atandika bulabu bw'amasenyu bw'abayimbi bw'abayaga tasaala ali eyo bw'ati alya buli ssente n'atalowooza ku baddu bameka Allah tabaraka wa ta'ala baageredde n'atunda ekibanja taata we kye yamulekera aba yakalinnya okugenda nga yakatuuka e Dubai ne bamutikka ne bamuzza yatunda poloti agende Dubai akole aba yakatuuka ku kisaawa ati ne bamutikka visa yeno nkyamu nfu otuukira namukomera ne bamuzza bagala bafe abali e London bangi Allah bawadde obutebenkevu n'atuula e London ebbanga nga teryamunyeenya nga waliwo abawangaalirayo nga kasita bamukwatako ali ku wanted abali mu butebenkevu bangi basasudde Allah kuwangaala bulamu bw'abayaaye
ogenda okulaba nga asaze ebimemeya. Allah amuwadde obutebenkevu gyali. Abantu ba Salih nga naffe bwe tufaanana. Omusajja omu gwe bayita Khudar kyava aleeta amagezi n'agamba nti naye tetuyinza butanywa mwenge, eŋŋamiya eno tuteekeddwa okugitta. Naye nga Allah yabagamba nti fala tamassuha bisuu'i, temugituusangako obulabe. Ne batuuza shura yaabwe nti ani agenda ogitta. Buli omu n'atya. Omusajja ono Allah nga bwagamba nti idhin baata ashqaha, beesowolamu omusajja yali abasinga obwonoonefu Khudar, eyali abasinga obwonoonefu n'akwata effumu nze mu mpe ngenda gitta, netunywera amazzi netutanywa mwenge. N'asooba abaasooba ati ne basinkagana ne Salih ng'akutte effumu agenda kutta eŋŋamiya. N'abagamba nti naqatullah wasuqiyaha, eŋŋamiya gye mwagala okutta ya Allah mwe mwagimusaba mumutegeere nga naffe bwe tusabye Allah ebyengera n'abituwa biki bye tumusasudde. Baganda ffe bangi Allah bawadde ebyengera abagenze ku university nga be wasoma nabo bangi tebaava mu primary batunda kyayi mu owino. Naye kyasasudde Allah okubeera ku university oba ku technical tasaala. Ali okwamalala alina mangi bwegera oluzungu lufu ali awo. Bannyinaffe yagenda okulaba ng'okuwangala ku university obulungi olina kunama kweyambula. Naye nga amannya ye Khadija, amannya ye Jariya, amannya ye Amina. Baganda baffe bangi bali ku university bayaaye naye nga amannya baddu basiraamu. Omusajja ono Salih bw'amugamba ebigambo ebyo n'amuleka n'avaawo n'agenda. Wallahi omusajja ono era yamalirira n'afumita eŋŋamiya ya Allah tabaraka wa taala gye baasaba bategeere Allah. Bwe baamala ogitta Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaaha. Allah yakozesa ekigambo damdam. Omusajja omu abavuzi ba Qur'an yagamba nti ekigambo Allah kye yakozesa, funa ekifaananyi ky'okussa ebinyeebwa mu kinu n'osekula oti. Allah yabasekula. Allah asekula mulembe. Abaffe ffe tulowooza tuzitowa ki ku boonoonefu bwaffe, olowooza ffe abaleme Allah kyatugamba nti ya ayuha nnaasi antumul fuqara, abange muli baavu. Allah talina bugagga, Allah talina bwetaavu bwonna bw'alina gye tuli. Asaala esswala saala, sinza Allah naye ng'omanya ogasa mwoyo gwo. Emirimu emirungi gy'okola gidda gy'oli. Omuddu okutuula n'osoma yasaruna otasa mwoyo gwo. Omuddu okutuula wansi n'osoma adikaali baada swala oyamba mwoyo gwo. Allah talina ky'omwongerako. Oba ozisomye oba tozisomye ayina abamusinza Allah. Olaba oyo yali ayogera ku nsolo zino ku miti. Allah yagamba nti bisinza Allah naye walakin la tafqahuna tasbihahum, temuyinza kutegeera nti Allah bimusinza bitya. Allah n'aleeta ekigambo ekinene kye mbadde njagala ku bantu ba Salih nga mmaliriza. Yagamba nti wala yakhaafu uqbaha wala yakhaafu la yakhsha ad-dawa'ir. Allah yagamba nti wala yakhaafu uqbaha, bwe yazikiriza abantu ba Salih nga bafumisa eŋŋamiya, Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti bonna fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim, bonna yabawa ekibonerezo nga kyenkana, bonna n'abazikiriza. Ate wala yakhaafu uqbaha, teyatya abantu bano bonna. Wayati bikhalqin jadid, n'ateekawo ebitonde ebirala. Asaala esswala ataasa mwoyo gwe. Abaddu ffenna tulaba Allah bwe yagamba Musa alayhi salatu wassalam. Allah yagamba Musa nti intakfuru, Musa ng'agamba bani Israil intakfuru antum wa man fil ardi jami'a, bwe mugamba nti mwenna mukafuwalire Allah, mwenna mujemere Allah, mmwe bani Israil na bonna abali mu nsi. Allah yagamba nti Allahu ghaniyul hamid, ghaniyu lil alamin. Allah mugagga talina bwetaavu eri bitonde. Oba omusinzizza oba omwebazizza oba tomwebazizza. Hadithun qudusi Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti innakum ja'i'un, abanga abantu mwenna muli baavu, munsabe obbaliisa mbaliise. Walillahi khaza'inu samawati wal ard, yayina amawanika g'ensi eno n'eggulu. Amawanika g'ensi eno n'eggulu. Tetuyina kye tuyinza kuwa Allah, tetuyina kye tuyinza kukosa Allah, tetuyina kye tuyinza kukendeeza ku mawanika ga Allah.
haditha yennyini nabbi amubaka sallama yatugamba hadithi mukudus Allah tabaraka wa taala yagamba ne bwe mwegatta mwenna okubira ddala ku kitammwe Adamu alayhi salatu wassalam gutaalabako mpaka kwanaasembayo ku buleme gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne majinni bwe gatyo amajinni agasooka mpaka aganaasembayo tunya baganda baffe abasomi ba rukuya asobola okusomera omuntu rukuya Allah n'amuwa omuddu ono n'amuwa okumanya omuwendo gw'amajinni agali ku muntu oyinza okusanga omuntu nga shayatuni ezimukutte nga aliko amajinni emitwalo egi olowooza amajinni genkana ki tunuya Allah kyaleeta mu hadithi eno hadithi al-Qudus yagamba nti ne bwe mwegatta mwenna okuva ku Adamu mpaka kwanaasembayo ku majinni eryasooka n'erinaasembayo mwenna ne mubeera mu lusenyi ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala bye muulya bye mwagala ng'ate buli omu ŋŋenda maata tamanna ng'akuwa buli kimu ky'owulira ekitebenkeza omwoyo gwo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekikendeera oba ekiringa ekikendeera ku mawanika ga Allah yagamba nti kiringa nga bw'onaddira empiso n'ogiteeka mu ocean wabula ettondo lino eriva ku mpiso kyekikendeera ku mawanika nga mugagga atasinzizza Allah ali azaamaanyizza omwoyo gwe Allah yazikiriza abantu ba Nabbi Lut bali baabisiyaga wamtodna alaihim matora Allah yabatonyesa enkuba nga y'amayinja waloli baiko ku nkuba nga y'amayinja bano bagana baffe abalimi enkuba etonya butonya ng'erimu omuzira neyonoona olusuku lwonna si bwe guli ebitooke byonna endagala n'eziyuzayuza amalagala ne gafa emiti ne gifa byonna nga muzira naye ng'omuzira ogwo gutonyedde oba Allah aguyiye okumaliriza kika nga 5 ku 4 5 ku 3 naye ng'olusuku lwonna luweddewo Allah azikiriza abantu ba Nabbi Lut muwembe mulamba gwonna n'aguzikiriza kulya bisiyaga yatonyesa enkuba nga y'amayinja enkuba nga y'amayinja abange tuli safe ku bibonerezo Allah tabaraka wa ta'ala ku nsobe gye tumusobya abange enaasinza Allah manya nti ogasa mwoyo gwo kyatukowola Allah natugamba nti ya ayuha nnas aya eno ya 15 surat al-Fatir ya ayuha nnas abange abantu antumul fuqara ila Allah muli baavu mwe baavu eri Allah talina kyabaagalako talina bwetaavu gye muli ayina abamusinza bangi ate bonna ne babeera baganye musinza almutakabbir asigala Allah subhanahu wa ta'ala wa waggulu yatukula yagulumira Allah abange twefeeko ng'obudde tukyabwina obuwangazi saawa yonna tukutukawo nabo ne mu maaso ga Allah ogenze naki omukyala yenna saala kutaasa mwoyo gwo omuddu yenna omuvubuka saala kutaasa mwoyo gwo omuddu okuva ku bwenzi oba toyambye Allah oba oyambye mwoyo gwo omuddu okuba n'amazima ku lulimi lwo okutuula n'osoma azikaali otaasa mwoyo gwo okwambala obulungi okweyisa obulungi n'abantu tolina kyoyongera ku Allah tabaraka wa ta'ala mugagga Allah ayina bangi bazikirizza abagenze betaalabako fa baliwo akaseera kagera kutuuka nga teri yanjogerako teri yakwogerako ffenna nga buli omu hadithan nga banyumi abaddu abaali nga ku muzikisa ogwo masjidi hijira mukyabajjukira so wali balina amiru waabwe nga bamuyita Zain baali nga waawo ne taata Abu Amza yali waawo waliwo n'abaddu abaali Abdul Karim ffenna nga twagenda dda naye ekibuuzo ekinene abange tugenze naki maaso ga Allah tulina kye twanjulayo ne tufuna ejjana taasa omwoyo gw'okola emirimu emirungi Allah tugambye nti man amila saliha falnafsihi waman asa fa alaiha yenna akola omulimu omulungi agasa mwoyo gwe teyagamba nti ogasa Allah tusayo obwongo omusomi wa Qur'ani omulungi n'agamba nti waman asa fa alaiha era omuddu yenna akola ezambi ayonoona okosa mwoyo gwo wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasul Allah talina muddu yenna gwabonereza okujjako amala mutumira babaka abange ebigambo tubiwulidde tulongoose emirembe mingi gigenze egy'abayivu emirembe mingi egy'abazimbi abadde abalungi bagenze emirembe gy'abagagga gigenze emirembe byonna Allah tulazeeko ku sampo oba oliawo ffe abaliwo tuneebuulira oluvannyuma Allah n'atugamba mu aya eno ti iyasha idhhibikum waba yagadde Allah tabaraka wa ta'ala asobola otujjayo wayati bi khalqin jadid n'ateekawo ebitonde ebipya kyewuunyisa Allah ye aya yadda kweno n'agamba nti wala taziru waziratu wizira ukhra teri yagenda kwetikka buzibu bwa munne teri yagenda kwetikka taabu ya munne kikulaga nti bino byonna bitukola mu dunia omukyala toyamba bbaawo okukola eddiini omwami toyamba Allah oba toyambye oba
toyina gwoyamba ogasa mwoyo gwo abange twefeeko kabbuli oyinayo ku qiyama tugenda anne ebimu ku bigambo byagenda tugamba ku qiyama tilaqad jitumuna furadan ozze kinoomu kama khalaqnakum awwala marra nga bwe nabatandikawo ozoomu bwe batuwa ebitabo byaffe ku qiyama allah akugamba nti ikra kitabaka soma ekitabo kyo olaba nti oli ku mwoyo gwo tayinza kugamba nti eno masjidi jamia kituufu jamia naye tayinza tugamba nti ikra kitabakum nti musome ekitabo kyammwe amiru alina okusoma ekikye imaamu alina okusoma ekikye omwazini alina okusoma ekikye ono simanya qadi simanyani buli omu agenda kugenda n'ebizibu bye ku qiyama abange tolina kyoyongera ku buyinza bwa allah tolina kyoyongera ku kitiibwa kya allah ku kumusinzaako n'obutamusinza byonna byokola obeera weetaasa wekka tulongoose twefeeko ng'obudde bukyali allah okutookya ffenna takiina mu lusozi wama dhalika ala allahi biaziz ate allah ffenna tuwejjana era talina kyafiirwa era talina kyeyongerako ffenna tuwejjana fallahu ghani oba atookyezza ghani asigala mugagga abooluganda abakkiriza tumwawule allah tabaraka wa taala tumwesigale mumanyire omwesigamira era bwe tuba twesigamira yekka mu nsonga zaffe zonna ajja tumalira wa ilayhi khazainu samawati wal ard gyali yewali amawanika g'ensi eno neggulu biidhnillahi tabaraka wa taala tujja kutandikiraawo subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh